balobye oba gwe balopedde naawe information yangu okugitwala weesaanira osobola kuloopa abayerosi those are local leaders osobola kuloopa aba religious leaders ab'ebyeddiini osobola kuloopa aba cultural leaders osobola okuloopa ku poliisi okuloopa kwabwereere bwe tunaakolera awamu tunaalwanisa omulabe olw'ebigambo ebyo Mukama n'omusa era ebigambo ebyo bya press tulowuzidi egamba nti poliisi anaakoleranga awamu n'abantu ba bulijjo. Yes, ensonga nga bwe muziwulidde bwe zityo bwe zikyagenda mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti bbomu zifuuse bbomu. So mu mbeera eyo poliisi yo etandise ogwayo ogw'okuba nti egezaako okukola kye bayita sensitization oba okukubiriza abantu okubaako ebintu eby'enjawulo bye beewala. Poliisi ndowooza omukulu omulabye agezaako okubuulirira abantu naddala abali mu paaka bus park, abantu abamu abali mu taxi. Poliisi yayuye dda abasajja baayo abawanvu n'abampi okusobola okuba nga bateekawo embeera ya security naddala mu bifo eby'olukale olw'ensonga nti bbomu zo zifuuse bbomu. Twalabye olunaku olw'eggulo bbomu eyakubye mu bbaasi emu eya Swift eyabadde egenda sayidi za wali e Bushenyi, ate ne tulaba wali ku Digida mu kifo ekimanyiddwa nga Komamboga bbomu nayo yasobodde okuba nga eyisa bubi abantu ababaddeyo. Reports endala zabadde ziraga nti ne sayidi za wali Namasuba wabaddewo ekyabadde kiteeberezebwa okuba bbomu, yadde poliisi olwatuuseewo bagenze okukebera ensawo nga mwattu mu nsawo ebyabaddemu zabadde ngoye za muntu, naye ng'ate wabaddewo obunkenke bw'amaanyi nga balowooza osanga waliwo abaagala okubwatula era sayidi zeeyo, naye poliisi yagenze okkizuula nga mu nsawo eyabadde erekeddwa awantu mwabaddemu ngoye z'abantu, era poliisi nevaayo netegeeza abantu ku mukutu gwayo ogwa Twitter n'ogwa Facebook. Naye ng'ate mu mbeera eyo poliisi tekitwala for granted olw'ensonga nti essaawa zino ssaawa za bunkenke, omuntu yenna gy'aba alina okubeera ng'abeera alina okuba nga yeewala ebifo eby'olukale, ebifo ebirimu abantu abangi oba biyite public places. Omuntu alina okuba nga abyewala okusobola okuba nga otaasa obulamu. Gezaako nnyo nga bw'osobola okwewala ebifo ebirimu abantu abangi kubanga tumanya kikibeerayo. Naye ng'ate n'ekirala poliisi essaawa zino mu bus parks ez'enjawulo poliisi etaddeyo obuuma obukebera ebyuma biki bbomu bintu we bityo, bagezaako okuba nga buli muntu yenna ayingira ekidduka bagezaako okuba nga bamwekebejja. So mu mbeera eyo tusuubira okubeerawo obutebenkevu mu ggwanga lya Uganda kasita ate watabeerawo kubwatuka kulala. Yadde ate aba Islamic State kyaddaaki bo bavuddeyo ne baba nga batugamba nti byonna mubikole naye mulina okumanya ekintu kimu nti mu ggwanga Uganda ffe abakubye abantu ekkomamboga, era nga kigambibwa okuba nti tusuubira okuba nti abantu bano bennyini aba Islamic State bebazeemu n'okukola ekyabadde ku bbaasi ya Swift. Naye ate General Museveni n'omukulu amanyiddwa nga omwogezi wa police Fred Enanga bainsistinze bavudde ne bainsistinga ne bagamba abo byeyogeza tebabitegeera, ekintu kiri wano munda mu ggwanga lya Uganda oba kiyite domestic terror anti kikolebwa wano bannayuganda oba abantu abali within the country. So tekirimu muyeekera yenna kuva bweru wabula kiri wano wennyini mu ggwanga erya Uganda. Era Nenanga avuddeyo n'akakasa nti kiri wano mu ggwanga erya Uganda, bo bainsistinga kiri wano, so tekirimu buyeekera bwonna oba tekirimu terrorist yenna oba omutujju yenna. Kale ku Projan Media ffe tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, wabula gwe omulimu gw'okusubscribinga onyige n'akade osobola okuba nga mwattu tosubwa bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.